tuyingidde omutabbizi era nga kitugenda okulabika nga tukola kiri kimu kubanga twongerezaako ku nsonga ya jjo tugite olwaleero tumanye nti either tugikwasa poliisi oba tugikwasa ani. Yenze Kadima Kabogoza Namayanja weetuli olunaku lw'eggulu omwami yavuddeyo n'atunnyonnyola omwami ono bamuyita Badiru n'atugamba nti yawa mukwano gwe nga tewali ndagaano na miliyoni 7 oli ng'ali mu kkomera bamusibye omwami gwe bayita Sessanga bwe yava mu kkomera n'amugamba nti akasente kayinza okukola naye ngenda kukuwamu ettaka embalala ku lw'omukono n'ekigambo omukono kyalimu naye obuzibu bwe buvudde omukulu mbwe abadde amubuzaabuza ebbanga amukubira amasimu tagakwata n'ebirala bingi nnyo. Bwe twamukubidde omukulu n'atugamba nti ettaka lyamuwa liri mbalala luti mumanyiyo natusena okumugamba mbalala luti tebyawukana neno kubera waliyo namawojjolo naye n'atugamba nti n'embalala eri mbu namawojjolo gyali abantu b'embalala luti tesimanyi nti oba kituufu. Ne tulayira okubanga tugobererako tulabe omukulu guno gwe mulanga gwe yakubye. Okay. Wallahi billahi tallahi omusajja oyo alimba yangamba mbalala ku lw'emukono wallahi munyamba musala amazima mukulu Kadima nfuna obwenkanya. Bwe yakaabye ennyo tugamba tujja kufuna munnamateeka abeeko ne byatunnyonnyola. Bwe tunaamubuuza tukoze tutya kuba omukulu yagambye talina ndagaano yadde n'omujulizi taliiwo eyaliwo ng'aweebwa ssente. Amateeka ogamanyi bajja mugamba endagaano n'ebirala. Ne tugenda essimu katukubireko kanso tulabe waliwo n'omwami bamuyita Kanso Ismail munnamateeka tumukubireko atuyambye atya. Kanso Isma nsanyusa okuwuliza. Ndikubira FM ekintabuli ky'omuziki bampise Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli mutabbizi wano. Kanso ensonga eriwo gye twakunnyonnyoddeko ey'embalala ey'omusajja oli bagamba okuwa ettaka ate ne bamukyusakyusa mbu ate embalala luti nga Kanso twagala tuwabulamuko omusajja ono okumuluma obulungi gwe nga munnamateeka tumukoze tutya kuba tewali ndagaano wali mujulizi yaliwo yabikola ku lulwe. Kakati Kanso sooka otuyanjulire ne faamu gy'olimu lo faamu. Nze Kanso Muzira Ismail nga nkolera Moda wa Kyogula and Company Advocates Esebo ku Prime Plaza Esebo. Kakati ensonga eyo ensi eno gyetalikidde tubadde n'ebika by'endagaano bya mirundi 2 nga tulina endagaano empandiike n'endagaano etali mpandiike nga faabe tusobola okukaanya ekintu nefuuka endagaano nga tukimanyi ffenna. Okay. Endagaano ezasooka nga bano bakkaanya endagaano ezasooka awebe embeera bwe yagenda ekyuka twafunamu endagaano endala nti omuntu alina okuwandiika obujulizi kyava kuba abantu nga beekyusa netufuna endagaano naye ensayansi gye yeeyongedde tuzuddeyo embeera endala olumu muyinza okukkaanya nga temuwandiise ne mulikodinga either bifaananyi oba audios naye ebiseera ebisinga audios ezo kyetagira omuntu ng'alina obwongo bw'amateeka okubanga ebikulu ebyandibadde mu ndagaano ng'asobola obbikako biteekamu otanga biki okumanya kiki mulidiringako kyennyini ekintu time frame twakidiringa kya mu biseera bwe biti na bwe biti era tukikoze endagaano tugikoze ebiseera bwe biti mu maloboozi etatera kubaawo nnyo. Kanso Isma kati ketunoonya kali kamu kokka omusajja ono ezo zonna endagaano z'yogedde teziriiwo ffe twagala kumuluma tumulumye tutya obudde buno endagaano zonna nga teziriiwo ekkubo liririmu mukyasiyogera naye ku masimu twayogedde naye olunaku lw'eggulo naye mpozi nga otugamba tuddemu tuwogereko naye kakati amagezi ge nandikuwadde bw'aba ekyokuwandiika akikkiriza aba kirakikkirizaako wadde ntakika bafande atalumikako Kanso kati ekiba kibadde kisoboka oba n'ekintu kimu kyoba osigazza kwogera naye mu bulungi kunyima amaloboozi kozesa maloboozi ensi gyegenze amaloboozi ago n'ozaamu omugyamu byoyagala naye ng'ojjamu ekifo endagaano ebigezaako okukola agreement ebiyimirizaawo endagaano nga kyekifo kyemukaanizaako nakulaga twava ku kyo oba lese wakwewola ssente nazikuwola ku kino nga mubyogera mu mboozi eyo gye muba muli naye nga ye simulabudde
Anga tomulabudde wabula nga kulikodinga ngaye bwabidda okiddamu mpozi nakuwola mpozi nakuwabiki mpozi waŋŋamba wa mu mbeera bwetyo kakati kanso ndowooza kye tuba tukola ekyo kakati tubadde tusaba otuyambeko ng'omusajja ono tufunye amaloboozi gano tumulume tufune obwenkajja bw'omwami ono yesebo nja kuba musaale ojja kuba musaale okutuyamba sebo kati katumukubire tufune amaloboozi tulabe ekiddirira naye nga byonna byonna munyiikiro biteekamu nkalisamba endandikoze ku ndagaano nkalise magezi tuyanze nnyo kanso mazima wallahi billahi tallahi omusajja oyo alimba yangamba mbalala ku lw'emukono wallahi munyambe musala amazima mukulu kadima nfuna obwenkanya kati njagala kunoonya mwami ono Ssesanga munsabire njagala ekigambo eki nga ŋŋamba nti baamuwa akasente n'embalala ono njagala mukonfaminga ekituufu omusajja ono yamusuubiza takuba tiyamusuubiza mukubire tulabe muzeeyi jebaleko kale sebo naye jebali bampita kadimandi ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano mu Mutabbizi sebo yankubide kagula mwami Ssesanga obulamu bugamba ki obulamu si bubyo gambo kakati mwami Ssesanga nkubye nga toli ku mpewo sikutadde ku mpewo kakati nga kyenjagala twogereko yesebo omusajja ono engeri gye yakaabye ejjo wamuwulidde omusajja kyono ow'ettaka omusajja ow'ettaka omubuzaabuza omugamba atembalala luti n'ebirala kakati nga njagala twogere tumuyambye tutya kakati siri ku mpewo atoli ku mpewo ebintu byammwe ebya leediyo sibyagala atoli ku mpewo omusajja ekituufu sente yazimba naye nga ninamu ebizibuzibu yaŋŋambye nti baali bagenda kukusiba nga ninamu ebizibuzibu tezikola ki teziriiwo kaakati kyenyinza okumuyamba kwekwanyakwanya najja ne mutwala ewaffe kuba nze siri weeno ne mutwala eruti nsobola omufunirayo akataka ne twawukana bulungi eruti wala ate kati mwabaddemu kati kyekituufu kati ate naebeera muntu mukulu kati mwewe sitayina muwe muyenga anti nedda si muyenga wagamba nti ogenda muwe mbalala mukono sateekako mukono namugamba mbalala bwe waliyo lwaki olumiriza byotamanyiko mutwe namagulu anti yagambye n'ekigambo namawojjolo wakyogera ate namawojjolo weeri naagala olumiriza ebintu byotamanyi bulungi era embalala yomu eruti waliyo namawojjolo waliyo namawojjolo kale kala tukole bwe tuti kakati amazima gali nti tugenda bitwala wala ate kati omuba mukalubiza ebintu si kalubya tunoonya bwenkanya wano gwe omuntu ali ekampala omusajja agasula simanya mpereeru ali okumugjawo mutwala embalala luti anti kakati tetulina alternative kubanga nali bwetaavu bwa ssente kati kyetugenda okukola twali badde tukola nganda bebakola nze kanfuniyo kyenkufunidde ensonga zino ziveemu nze omusajja wange nja mukwasaganya ngenda kufunirayo emitwalo 3 nze nkite gwokiveemu nze nja mwekwasaganyiza gubulowooza mwaliwanvuyiza muyadde ku leediyo mukoze biki ebintu bya leediyo sikolagana nabyo anti byebazze bakakati ebintu mwabiwanvuyiza kubagula abantu bankubira bambuza ebizo byesitategeera anti batukubidde tuyambe mmwe muli bapoliisi kandi nti ekikulu nze sobola kulya nguzi okitegedde nnumirirwa munauganda olumirirwa munauganda olowooza ensi bwete bwetambula kati obanga tokkirize nze nja byemalira wangi kati oba togenda wuliza nze byenkugamba nga nezo sente ozigaani kati bireke nze nja byemalira kati biveemu naawe anti oyinza obimalira ku poliisi toddamu kunkubira amasimu oli musiru mbalya ku poliisi gwantwalayo lwa poliisi sinza kutwalayo naye kino tulamu ya kisiru olinga n'ebimere by'embizi nze ne bwona nvuma siina mutawaana okitegedde muvumi wangi kale anifa pawaziza na timu fetuddako
naye omwami oli amaze ofuna obwenkanya kasita abyeyogeredde. Okay, kale. Wanji? Kadima. Yep. Yenza birungi ebuwambo. Niba nange omusajja oyo nga mumanyi bannaye. Sajja muvumi nnyo. Wanji? Kadima. Yep. Mukamugema byekatende. Ekisa abantu bajjaki babba bannawe mu nziba bwetyo. Ojuwulidde? Naye Kadima Katonda akumpeera omukisa kubanga oyambye abantu bangi beera bungi mukamugema byekatende. Amiina, weebale nnyo. Bill FM. Kadima. Wanji? Muganda wange Mukama akumpeera ekyosinga okwagala. Yep. Kano kanasazimoni kakanyarwanda ka cream. Nze nje olaba omuyayo oyo ddamu omusome n'amannya ge gonna mwana ne ku kyalo kw'omulabise nnyo mwana kubanga mufeera nnyo atakyafeera abantu bangi naye kinnumya linga ebimere bya kiiba. Mwana tokiddamu asitagafulayi tokiddamu. Wanji? Yep. Uno ani ematu. Naye bannaye teebuuze nsaba Mukama akuwangaze ng'akayimba ka Maureen Nantume. Amiina weebale okunsabira obuwangazi mu kayimba ka Maureen.